Okay, ogambo to mulike kumije ku BM Focus amanya bapita Boniface Mizaya nihengo lutako lwalero atanaba subscribing amangunyo twabenge ensonga tuzitambuliza ddala akata muli agakagwawo era agachali training kati yomuyimbi Pius Mayanja abanikidwa nga Palaso akubye Alien Skin namuleka mukubiro amukubye ngamukuba naye ng'ebigambo byalekana oba ebigambo byateeka byasinga okusamu obanga mbe byasinga okulekana ennyo ekimu ekiyinza okuba ekimu ekikubiza Alien nga mugamba give me respect kitegeeza Alien Skin abadde ali mugabeera ge nga obimanyi nti nno abeera mugabeera ge begatyo nga tayagala kuwa muntu respect because akimanyi yeye akola ki yatuuka so Palaso amuwadde kibayita oba bagitala knockout yeah kino kiddiridde nga Palaso alinayo concert ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogujja ogwa June ku Cricket Oval tetumanyi oba kabadi naye kusinziira ngeri gyamukubyemu blood kano si kabadi bakubye Alien Skin bamukuba tumanyiko ono azaakuba abantu ab'enjawulo babouncer bambala bakubako bayimbi banna abamu abayisa bubi n'abalagiza alawo ba presenter bannamawulire azaabakuba naye Palaso amulaze n'amugamba nze ndi class above you era nkubira ddala mu video nga obulaba waggulu awo bubuze butamulawo kigambibwa nti babadde Makindye okimanyi nti Palaso asula Makindye era nga Alien Skin asula Makindye kino kiddiridde nga meeya w'Okatundu yakuva avuddeyo juzi amakya g'olunaku olwaleero ng'agamba nti no bano oba bavubuka obubbi buyitiridde mu kibuga kyabwe ekyemakindye oba ekitundu kyabwe ekyemakindye so tetumanyi oba be bamu ku abo abadde baleeta ensasagge naye gwe kyolina omanya Alien Skin down tugenda kuba tukuleetera ebisingako tugenda kunoonyako Alien Skin atubulire olutalo lwabadde lutya ate nga ye atata Danger ki ekimutuuseeko okubanga naku lwaliro Danger amutidde ate nga ne Palaso naye atubulire ki ekiviridde kyamugye mu mbeera okubanga akuba Alien Skin kambalage ng'ebintu webize subscribing tubadde ono tubagamba nti ekiri emakindi ekitokota nti ffe tetusuza mutumanyi tubifunye Palaso ayisizaamu omuntu ani Alien Skin naye omwana oyo abadde yeefudde ekirala Alien Skin neno Ssentebe chairman atwala ekitundu Palaso ewasulaawo era ali kubuzibwa amaanyi okuva ku makya ali mu kugugulana nabo bagobagana era alina abavubuka ba Palaso abamu bawadde red card n'abagoba ku kitundu nga bagamba bayitiriza okusiibuka empisa kati bali tukyali awo ate ne bino ne bijja kwegamba bigenda mu maaso nebitabulira ddala ndiyo yansobera ze Judy kyovola bangitya mugakatonda mugulu ntya makindi agakatonda mugulu ntya makindi n'oba oyagala ogenda kwentebera odi okusalikiriza bwoti otya agakatonda mugulu naye ate ogende wa papa n'olya emmere wallahi totagenda mu misaaki ndwawo nyinza okuba kati ngenda nga mu myaka 2 agakatonda mugulu avugayo makindi bwemba njagala emmere nkuwa bukubi na simu ne baweereza delivery zatuuka ntyayo kisinga okutiisaayo bawanabi bangi bawanabi bangi emakindye ebyaddala ddala then ne basita nalaba nisenno yantiisa bannaye eddogo mu bayimbi liri eyo ngenda okola abantu waliwo empeta gye baguza abayimbi okuba hit oba otyaliawo nti simanyi gundi yandoze navuddeko ine oyo katemba musobola kakati ngaafunya time emala n'ogende makindi oyiteko mu kati wali eri odde wano ku mmere awo wonnawonnaawo ekiri emakindi olugambo kati olulala wali ewabajjo ku Bajjo City baluzunza bati wansi waggulu kirira babeera bati
Balaso olinye ya maji. Respect